Engeri gy'amulangiddemu ono yeetasaaga akatambi kalina mu maaso awo bannange baana bawala bo batokomoka omugambo byonna birina mu maaso awo ate bbe ebya principal ne Eddie Kenzo nabyo tebirina bakuggwa bannange byonna birina Tamale Junior aleese wiino era ng'ensonga zirimu n'ekaye Wisdom mugamba mutya mwasibye mutya Barbie Kyagulanyi maziga merere bannange Solomon Kampala nabyo bitabukidde ddala ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano kusubya News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteeka ino nyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu lisabikisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano era neebaza mu mwenna abalamu munnanga atuula ekirabo kyabawadde bannange sigenda bariisa era nga mbatandise ne mwana muwala Dia Jasmine bannange naye gwe omusono gw'enviiri mugulaba oba nzaalaba obubi kale bannange baana bawala bo beekoze bintu ku mulembe guno ate nga munnange era awo gutali musango omuntu okukola ekyo kyawulira nga kye kimuwa emirembe naye nga munnange yamaze n'atutegeeza nti konsati ye egenda kubeerawo ku hotel Africana mu Meeya ennaku z'omwezi nga lumu munnange bw'egenda okubeera weyawaniseyo posti era nga munnange n'abakoowola nti mujje muwage naye maama yo ennyambala empangudde ennyambalina principal wano waliwo omugambo oguli mu kusalibwa eri ku principal kale katono nnyo katugulaba ate tweyongereyo bannange abaana b'ennaku zino boogerera ddala ebibali ku mitima kale Kyagulanyi Ssentamu ne bw'oneebuzaabuza otya nnyonnyola eggwanga ekituufu nti ebisiyaga obiwagira nnyonnyole goleka kubuzaabuza kudde nokudde eri mulesezi diversion kano kawumalo kiseka kavuddeyo mbosimanga munaana tugakununula abantu baffe muleeta tuve ku mulamwa buladi tetuva ku mulama gwa bisiyaga ojja kwogera olimba siya aliko mujja ku mulamwa kale kawumalo kiseka kaddeyo ki propaganda awo mutugenda kununula abantu baffe simanga munaana January Abannayuganda bave kubino badde kubiri tumala kimu ku kimu tuli ku kyabisiyaga ovudde ne weeyogeza neera oganya okugira ensonga entuufu ensonga kyo giyita bali Better straight ng'omusajja bakubuza ku kyabisiyaga ozasimanga nina omukyala simanze mukisingire wano olejje bitakwatagana twagala ekigambo kimu eno ensi ekulidde ku nnono ebisiyaga tebikkirizibwa ssebo ebyobuzabuza eggwanga oteekawo bano bamu ekiseka bata diversion ate kati Abannayuganda bave ku kisima eky'ebisiyaga badde sima ate kubagenda okununula simanga abantu be basiba tebiriyo era tolina abantu gakulaba yeeyo era nga munaana bavubuka mbagamba kino n'abawala mwena n'abasajja n'abakadde n'abamama ne bajjajja tekigenda bala mu Kampala bwe kimu kigakera nga bwe kibadde kitambula kuba tebalisobola tebagenda kusobola okitegedde era lujja kukyanga ennaku endala luzibe bali mutujja kumulamwa tuve ku Kyagulanyi twamutaddeko akazito ayogere oba supporting ebisiyaga akikubewo oba tabi supporting akikubewo balime kolona gwanga lyaffe nga tulaba tujja kukulemerako mpaka lwonaavaamu ekigambo nti bannange ebisiyaga nze mbikkiriza njagala bwa pulezidenti ensi ekumanye owemuke yetula ensi ekumanye owemuka wemukadda byebyo naye nga principal ngenda kuba ate mubaddiza mu maaso awo kuba waliwo omugambo abantu ogusaliddwa ebya DNA ebya Barbie ebya Nubian Li byonna ngenda kuba nga mbikutuusaako mu maaso awo naye nga sinaba kuba nga mbikutuusaako mwana muwala Kadama Rose Omunnakenya onono nga yalabibwako mu kavidiyo nga bossi be n'abaana baabwe nga bamusiibula munnange oluvannyuma lw'okumalako contract nga addayo e Kenya munnange yakola interview yasooka ewama yali abibiyita bakama be wamma kwegamba nga abogerako birungi byera era munnange ebigambo byayogera ebimu n'agamba nti abaana b'abakama be abadde abaagala nnyo nnyo n'okusinga n'abaana be tugamba bannange ate ono y'omukwano gw'ayina nga gutususse entegeero okuba nga oyagala abaana ba boosi bo ate okusinga n'ababubi weezaalira munnange tetwabifaako nnyo twali tuli awo ng'afunye munnange twali tuli awo nga Kadaama ono ebitala nga bimutta ng'afuna sponsorship ey'okugenda e Canada ku student visa munnaye ng'agenda asome ate afune n'omulimu ogwagenda olabira ki abaana be kubajjukira tugamba alina abaana 3 naye munnange okuva we yategeera nti agenda e Canada tava ku interview agenda kweno n'eri naye munnaye kati omugambo gwatukomokera babboosi be munnange baali babi just nange nabeerayo lwakusaba bannaye bantu si balungi seebaka omukazi bino munnaye kati
abaana batandise okugamba yi ate munaye ku interview yasooka nga wabawaana nnyo munnange ekyamubawaanisa yali amanyi nti agenda kulaki nti agenda kuddayo naye okuva weyabitegera ntitagenda kuddayo kati yasazeewo okubaswaza kubaweebula kale ate we tuli mu sayidi ezeeyo bwe nkozaako eno ewa Narongo Donize era amazima gali nti kola ssente buli kimu kikugondere kola ssente ensi yo bannange ekunyumire nga woyagala ate munaye nga teguba musango olw'okuba nga olinamu akasente ko ensi okunyumira nga bwekolaki nga bw'obeera oyagala munnange Narongo Donize kyatukoze Narongo Donize omukyalo munnange ye akulaga alinnye bizinensi kirasi n'abaana basatu kw'otadde naye kyokka kisinza otumala enviiri ku mutwe n'embwa nayo n'agiteeka mu bizinensi kirasi imagine munnange mbuuza ajja luddawa ajeno Uganda era ogamba tugenza okubalabalamu awo muthimbi ng'ali mu miliyoni 152 eza Uganda bweddu bannange just air ticket bannange amazima gali nti kola ssente ensi ekweyune kola ssente ensi ekugondere ate nga munnaye teguba musango wooba oyinamu nyumirwa kuba munnange tumanya ddi mukama ate wagenda kuyita kuba tumanyi bulungi nnyo kuno ffenna ku nsi tuliko bagenyi naye munnange abatokomosi bo batandise dde ogutokomoka guli ogwagejjuuka mbu munnange kyokka mbwezo ssente zakutte bwe yali bwe zaayonoonye mu kifo ky'embwa bwe yali badde azikwata n'aziwamu big eye jjukira yaliko mu husband ate nakati baddamu mbubiri eyo bya munkukutu tebaagala kamera mbu kyokka zonna zonna n'azikwata mazima nayonoonera n'ekumbwa nayo n'akisasulira bizinensi kilasi kale ate we tuli mu sayidi ezo naye nga bantu bange temukola nnugu bannange teguba musango omuntu okusanyukamu ate ye munnange yali enisikini kimenkelina naye nga temwerabye ennaku z'omwezi nga 3 mulimu ffenna tugenda kugweraawe ewankulu ku kisaawe munnange abadde alina wali okupafoominga naye nga mama ebigambo byaweereza mu byonna bye mwagala okukola mu bikole naye temulya bisiyaga abaana ne bagamba bannange ono omwana atawulira yali entawulira buzibu ki bannange okubeera buli kadde nga ye akyokya principal bo nga bo we bakira bijasi yoli ayimbe buyimbi nti byonna bye mwagala okukola mu bikole kasita temulya bisiyaga jjukira principal kati olutalo oluliwo wakati we n'abantu lwakukola ki baagala ayogera ekintu kimu ebisiyaga mbirya oba sibirya munnange kwajjukira badde beesunze nga wano okugundi gye yakoze naye nga bamanyi nti obakala agenda kuvayo agambe nti ebisiyaga yesu kituufu mbirya neera munnange mu bufunze yatulesaawo muki mu bitala nga tatubuulidde nti yesu mbiribirya oba sibirya naye nga ye alien skin bwati bwavuddeyo n'atandika okutambuza meseji ye eri munnange bafaanizi be abamwagala byonna mu bikole naye bantu bange ebisiyaga byo bibi ebisiyaga tebyetaagisa munnange mwalaba mukama we yasaanyawo Sodomaali ne Gomora oluvannyuma lw'okukola emize egiteetaagisa omwali ow'enzi abakazi nga baagala bakazi bannaabwe abasajja nga baagala basajja bannaabwe munnange mukama yanyiiga n'awoleza ennimi ez'omuliro Sodomaali yonna yonna n'agikola ki n'agisaanyawo ne Gomora maaso wano waliwo omugambo ogutokomuka katono nnyo katugulaba ate tweyongere bannange abaana ba TikTok nga mwekoze ebintu baddiya kale ffe katubalaba ate owaayo tunaakola ki bwenno ozannyisa abakazi b'e Kampala bannange olemwa kati asigaliza kifibi okuba kifibi kirina we kijja emmere ey'okulya kijijja naye nga kikoze ennaku zino ate tebasobola kutijja emitwalo 5 buli lunaku oba buli mwezi babawa buli lunaku bamusasula buli lunaku buli lwagenzeeyo naziwali mu Dubai ensi yamukuba waddaala ali eyo mulaba yasala n'obusige kata kyalina kiddako yasigalira tuula mu buvidiyo tulagalifuni naye alabika omwana oyo yeebaka ku mico Isirayiri oyo naziwa Shamim tutuwe bamukubidde bwe nkuzzaako eno ewa Sister Junior bannange oba guno gwe bayita omugambo oba kye bayita okujweteka ebigambo oba kye bayita okulaba abantu mu kamwa bannange Sister Junior muyina mu maaso wano ng'atema omugambo mumbuuze nti mugambo ki yowaayi ye lwaki ngamba mbu mugambo ki ng'akatambi nkayina mu maaso wano butereevu nammwe ate kamubyerabireko manyi bagamba kyolabye omukikusa mawuuno kale katubira oba principal ne Nubian Li mwewoomerwa nga mwerya it's none of my business oba Nubian Li ayina amazzi tebinkwatako amazzi gage oba principal yagazibukula it's none of my business
Sagala muderi muntekeko olukongolo. Junior yagambye bwati sina kyenjogedde. Nze ndi moderator. Gwe kibinyiza genda mu kooti. Oba Nubian Li ye first lady nga Barbie ye second lady. It's none of my fucking business. Si ajja okubanga yasoose okuliibwa. Wana abantu beeriya. So bino si bipya. Bannange era Junior saagala kummanyira. Manyi mumanyira abantu b'NUP. Mugende munkolere bu video. Nubian Li ne principal ba mweria nze sibalinaako buzibu. Munoonye sente zammwe. Byebyo wamati na mwenga mbyewuliridde era nga maaso awo lunota oluyingiddemu ne sister Kaye Wisdom munnange naye alumiriza okubanga mbu Bobi Wine ne Nubian Li munnange ekintu ekyo bakyokwasagaanyiza ddala era nga bo munaye abaana bo tebeewummuzaako baatalisidde okugamba mbu Bobi Wine yazaala mu Solomoni Nubian Li muno Solomoni Kampala mbu si Barbie Kyagulanyi si yamuzaala wabula Bobi Wine yamuzaala mu Nubian Li mbukaba munnange Anita naye nakyewuunya n'amuddamu n'amugamba kyogamba Bobi Wine yasiyaga Nubian Li bazaala Solomon kale ate wetuli nga bambi kyensaba omwana mujje ebintu bino kuba bambi Solomon tabiriimu just banange wetuli mu side ezeeyo olutalo lwa Kenzo ne principal luvaawa olutalo olwo luwanvu mbu birimu ne Wisdom Kaye mbu batya anti kati jjukira omanye ensonga lwaki Kampala ali mu Amerika takyadda Uganda mbu Kaye yabiŋŋamba mbu jjukira ali wano Canada nange mbu Nubian Li yawooma okusinga Barbie mbu ky'oba olabanga omukulumbu yagamba mbu yali buli yali tannategeera buwoomi bwayo ng'atuso omwana Kaye kyakola mpa olugambo naye sirutegeera Nubian Li awooma okusinga Barbie mbu ky'oba olaba nga statement eri principal gye yakola ng'ali eri n'agamba mbu yali talina magezi tannategeera nti biwooma bwe bityo kaakati agenda okulya ka Nubian Li ne kalyoka kamuyiira obuugi naye kyowa principal ya Nubian mbu Kaye yabyogera mbu kubanze ndi wano Canada ne Kaye wamma ate bw'oyogera bw'otyo principal buli wadda Nubian Li abeerawo baabo Bulaaya baabo mu Amerika baabo kati ate DNA ereeta obuzibu eya Kampala bamugjawo bamusindika mu Amerika kubanga baali basaba Nubian Li DNA mutabani wa Bobi Wine ali mu Amerika ali ate gwe kyamulaba ewaka ali mu Amerika basaba DNA mbu naye nga kyo Nubian Li ne Bobi Wine balabika beerya simanyi naye Kaye yasinga obimanya kuba naye yabiŋŋambira wano Canada mbu era kwe kumuteeka ku lisiti aleme kubyogera bamutwale Canada lwe yagenda wali mu meeting eyasembayo ku kitebe mbu ataawo wetutuuse baddiya mu munnange Nubian Li yasinga Barbie Kyagulanyi ensumi kakale munnange si bigambo byange wabula sister Junior yabyogedde naye naye mbunga eyabitandikirwako yali senga Kaye Wisdom munnange wetuli ate musaida nalawo okuwulira ku bantu bye bagamba kwanza olutalo lwa Kenzo ne Bobi Wine lwansobedde ono agamba ayagala munne ate ono tamwagala ate oli akaaba obutamukima ng'ekibakayanya Nubian Li kubanga ate gwe luli akatebe mama Solomon katuulako Nubian Li yakatuulako ebintu bya principal tebitegeerekeka tuyinza okwano nga tuli mugamba mbu Kenzo ne principal tebeeyagala bya music naye nga mulabika mulimu Nubian Li kwaye siyabangako Nubian Li ne Kenzo nga beebuuza wange birabika byabajja nabajja kwa principal kubisiyaga
navanga yokutugamba mbu aina wamma wayimiridde ate principle etanubi sagala abantu banupu mu network mbo junior yakoze live nagamba mbu Nubian Li ye first lady nze sina kyenjogedde bantu be bateeseza oba principle ne Nubian Li mwewoomerwa nga mwerya it's none of my business oba Nubian Li ayina amazzi tebinkwatako amazzi gage oba principle yagazibukula it's none of my business sagala muderi muntekeko olukongolo junior yagambye bwati sina kyenjogedde nze ndi moderator gwe kibinyiza genda mu kooti oba Nubian Li ye first lady nga Barbie ye second is none of my fucking business si ajjo kubanga yasoose okuliibwa wana abantu beeriya so bino si bipya banange era junior saagala kumanyira manyi mumanyira abantu bene yupi mugende munkolere bu video nyanyanyanyanyo Nubian Li ne principle bamwerya nze sibayinaako buzibu munoonye sente zammwe oba entalo zakubba musajja nga principle ye musajja tebinkwatako naye saagala muntu kumanyira mudde wali muntu uleko n'ebyo ebinnyo byammwe bye mutasenya sina kyenjogedde oba mwerirawa oba Nubian Li musava nze tebinkwatako after all era Nubian Li otambula ne principle y'oyo bweru muba mugenze kukola ki principle ne Nubian Li kye kibasuza mu hoteri yemu ngate Barbie asigadde magezi abantu aba babiraba na abantu banono balabika wamma bakola ki something kati principle alya Nubian Li kyokka mutubanja kibalama akati kike tuba tusooka tusookeko ki abe NUP tusooke ki kago kirabika principle ne Nubian Li beerya lwaki temugamba firi Nubian Li